Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Lunaku olwaleero ziri ennaku zomeza 27 mwezi gwa 8 omwaka 2024 bwe bwali bwe ruti today in history emyaka 13 egiyise gwali mwaka gwa 2011 ngenda kujja nkunnyonnyole ekyaliwo mukutu gwa Red Zone TV. Atana subscribing akikole kwata ne kade aka notification abirenga to missing nsonga yonna tutambule ffenna mu nsonga zino ezokutuusaako updates yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira oberenga bino obimanya ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick nze mbeera ogenda mu comment section teekayo obubaka tubuulire ensonga oziraba otya osinziirawa ate tujje tubeerenga tunnyonnyolegana n'ebirala ebisingakokko wano mukutu gwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick nkugambye nze ndiwo okubanga nkuweereza gendo liking gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubanga ate etambula olunaku olwaleero lunaku lukulu nnyo eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri bannankyukakyuka bonna mu kibiina ekya National Unity Platform ne mu kisinde ekya People Power. Ensonga enkulu olunaku olwaleero lunaku lukulu nnyo era nga lwa kijjukizo bwe lwali bwe ruti ng'ennaku z'omwezi 27 gwali mwezi gwa 8 mu mwaka gwa 2011 ebyaliwo byenjagala okujja nkunnyonnyole gwe ataabimanya ataaliwo obirenga obitegeera bulungi nnyo. Ngenda kukuwa ne ku details ebyaliwo byonna obitegeere nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awasa officially Barbara Itungo Kyagulanyi mu kyaki e Lubaga. Ani yabagatta bagatibwa ssaawa mmeka nsonga kyenkulu ezaaliwo byonna byenkuleetedde ku mukutu ogwa Red Zone TV kanzije tubeerenga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Red Zone TV kwoli tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako embeera nga bw'erina okubanga ebeera. Olunaku olwaleero kano njagadde nkakuyisizeewo bangi babadde bambuuza ki kye tulaba ekigenda mu maaso bwe kityo bwe kiri oba bantu bali ku propaganda waabwe. Kituufu olunaku olwaleero ye anniversary ey'omulundi ogw'e13 emyaka 13 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Barbara Itungo Kyagulanyi nga bamaze okubeera nga bafumbiriganwa mu kyaki e Lubaga. Ngenda kukuleetera details ozitegeere buli kimu kyeweetaaga okubanga omanya ku mukutu ogwa Red Zone TV bwe lwali bwe ruti n'essaawa zino zennyini era nga wompuliriza kugambye zaali nga 27 mwezi gwali gwa 8 2011 omuyimbi eyali omuyimbi Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine lwali lunaku lwa 6 essaawa zaali 4 ez'okumakya n'awasa amanyiddwa nga Barbara Itungo mu kyaki ey'e Lubaga gye bayita Lubaga Cathedral ku kasozi Lubaga. Abamanyiiwo mumanyiiwo omusajja oyo gwolaba nga kati mugenzi amanyiddwa nga Cyprian Kizito Lwanga ye yali Archbishop obudde obwo era ye yakubiriza omukolo guno ye yagatta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we nga bwe nkugambye lwali lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi zaali nga 27 mwezi gwa 8 mu mwaka 2011. Wali luddawa agenda mu comment section ombuulire gwe wali luddawa bino byakusangawa. Embaga eyali makeke eyasuula ebitooke eyayugumya ekibuga Kampala eyavugibwa ku mbalaasi n'ebintu ebirala ebyali byewuunyisa ebyali mu mbaga eno ebitaali bya bulijjo ebyewuunyisa bannayuganda ebyabanyumira n'okumakinga olunaku luno okubeera nti lwali lumu ku nnaku ez'omugaso ennyo mu byafaayo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kugambye misa yatandika essaawa zaali 4 ez'okumakya n'emalirizibwa ku ssaawa 7 gwennyini ogw'emisana. Cyprian Kizito Lwanga ye yagatta abantu bano era n'abavubuka abalala bonna message n'abatuma okulabira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebiseera ebyo eyali amaze okubanga agattibwa ne mwana munne amanyiddwa nga Barbara Itungo Kyagulanyi. Kakati Ssaabasumba eyaliko obudde obwo amanyiddwa nga Cyprian Kizito Lwanga omugenzi y'omu
ku bantu abaali ab'amaanyi mu ggwanga era ye yali Ssaabasumba nga olaba kati Bishop Ssemwogerere, era yakubiriza abavubuka n'abategeeza nti mwenna mulabire nnyo ku Bobi Wine kyakoze nammwe mugende mu kikole. Bavubuka bangi batandika okukuba embaga n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Amawulire gaakuba era okusinziira ku mukutu ogwa New Vision eyali official website yaabwe nga bagamba artist Bobi Wine marries Babi Itungo. Mu message Kizito Lwanga yagamba bwati baakubanga bagamba bwe bati. Lwanga said he had asked Bobi Wine and Babi to explain the dreadlocks and the tattooing each other on each other's image on their bodies and was satisfied by the explanation. Nti Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga yasaba abantu bano ababiri Bobi Wine annyonnyole ttatu z'ayina ku mikono gwe kyezitegeeza ekigendererwa kyazo na lwaki aziyina. Mu ngeri y'emu Kizito Lwanga era n'asaba Babula Itungo Kyagulanyi annyonnyole ttatu gy'ayina mu mugongo eyiye yo etegeeza ki naye aginnyonnyole asobole okuba nga ategeeza abantu ttatu eyo etegeeza ki era naye n'aginnyonnyola neba nga etegeerekeka. Kizito Lwanga n'ategeeza nti agenda okkizuula ng'ekyamazima enviiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yali yasiba nazo yazinnyonnyolera era nga tekyamulobera era tekyalimu kwesittaza kwonna okuggyako ye okuyimirira wakati w'abantu bano ababiri abaagalana n'abagatta era n'abasibirira n'entanda gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wano nga bagamba nti Bobi Wine's family line has history of marrying at Rubaga Cathedral. His great-grandfather Girere Ssentamu wed Birinzita Nalubega there in 1891. Ebyama byazuuka nti kyaki eyo ey'Erubaga ezze egatta nnyo abantu mu family eno eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ne jjajjaawe oba Nakabirye mu mwaka gwali 1891 yagattibwa ne mukyala we eyali amanyiddwa nga Birinzita Nalubega. Wali mwaka gwali 1891 kati mu February ng'ennaku z'omwezi 27 mwaka gwali 1920 jjajja wa Bobi Wine omulala amanyiddwa nga Ssentamu era naye yagenda Erubaga ne baba nga babagatta ne mukyala we amanyiddwa nga Matilda Nakirijja. Kakati mu mwaka gwali 1951 taata wenyini amuzaala muzeeyi omugenzi Jackson George William Ssentamu yagattibwa ne mukyala we Margaret Nalunkuuma Ssentamu ennaku z'omwezi nga 7 mwezi gw'omunaana 1955 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agattibwa ne mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi nga 27 gw'omunaana 2011. Twalaba omwaka guno gwennyini gwa 2024 nga gutandika Chairman Nyanzi era naye yagattibwa ne mukyala we mu kyaki y'emu. So ensonga bwe ziti bwe ziri mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Genda mu comment section eyagalize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olulungi nga bwe nkugambye nti anniversary ey'omulundi ogw'e13. Ensonga bwe zityo bwe zitambulira ddala wabula bino byonna bigenda mu maaso era nange ngenda mu maaso n'obikutuusaako nga eri mu kibuga ggulu Parliament bamaze ddo okubanga batuuka ababaka ba Parliament era nja kusaba gwa ayagala okumanya endowooza y'Abannayuganda ku nsonga eno ogenda ku mukutu gwaffe gwa Uganda 1 waliwo live gye tutaddeko ensonga ziri mugenda mu maaso. Bannayuganda bali mu kudiscussing ensonga zino butya bwe batakkiriziganya na kikolwa kino ekyokubanga ate abantu bano bagenda okwonona ssente y'omusolo nti bateeseza mu bitundu by'eggulu. Wabula lunaku olwaleero kano njagadde nkayiseewo olw'ebibuuzo ebibadde ebingi. Olwaleero lunaku alukulu nnyo anniversary eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we ku mbaga gye baamugattira mu Cathedral Erubaga ng'awerekeddwako abayimbi ab'enjawulo ng'erawo balaba mu bifaananyi ebyo oba mu katambi ako kendi mu kulaga. Mu bamu ku bayimbi abaali ku mukolo guno kwaliko Ronald Mayinja, kwaliko Jose Chameleone, kwaliko n'ab'ebitiibwa n'abagereka wa Buganda yaliko Jose Chameleone omulabye ne mukyala we Daniela baaliko ku mukolo guno nga bo balaba mu kifaananyi ekyo. Abayimbi bangi ab'amaanyi omwali bakkirevajje baaliwo ng'abajulizi nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agattibwa ne mukazi we amanyiddwa nga Babula Itungo Kyagulanyi era ng'eyabagatta kati ye mugenzi era nga kigambibwa nti yali mukwano gwe ennyo ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga omugenzi Cyprian Kizito Lwanga. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo tuwuliziganya ate mu updates eziddako. Sebambulidde Patrick nze ndiwo.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.